Nkaga munana okutuuka ku lunaku olwo kitegeeza nti guno omwaka njagala mugutumire nga opportunity. Bwe baali batuyigiriza batugambanga nti chance is an accident that finds a prepared mind. Kati saawa zino muyina omukisa naye nga buli lunaku oluyitawo omukisa ogwo gugenda gwekendereza kuba mugenda musemberera target eri. Singa guno omwaka mugulabanga bwe ngulaba bannange tuba tugenda kufuna ebyakabi. Kubanga guno omwaka byonna ebigenda kugenda mu maaso mu kalulu bikolebwa mwaka guno. Byonna biteekebwa mwaka guno. N'olwensonga eyo njagala okubategeeza baganda bange nti guno omwaka mulalamu. Guno mwaka musobola okugufuula kyemwagala okufuula. Guno mwaka gusobola okujjukirwa. 2026 si yagenda okujjukirwa, guno 2025 yagenda okujjukirwa. N'olwensonga eyo njagala okubakunga baganda bange mwenna mukozese opportunity eno, mukozese omukisa guno. Kubanga nakibagambako nga tuyingira mu kalulu ka 2021 nabagamba kisinga tetukola kye tulina kukola, sigamba tetwakola kye tulina kukola, naye singa Museveni ageza n'atusimatuka naddamu natufuga emyaka 5, emyaka 5 tekitegeeza okubeera bwezi na pulezidenti mulala. Kitegeeza kudda mabega emyaka tegisinga mu 5. So tulina okukola buli kye tusobola so that bwe tusucceedinga bwe tumalako tujja kwebaza Katonda. Ne still ne bwe tulemererwa tetusobola kwejjusa nti tetwakola kyonna kye twali tusobola kukola, ate nga tetusobola kulemererwa. Tetusobola bwe tuwatukaze bwe tuba twewaddeyo. Mbagamba bulijjo nti bano abantu batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Batutya nnyo, batuloota n'otuloota. Batulota n'otuloota bw'oba wakana. Kale Museveni ye mugezi muko n'emyaka gye muyamba n'agamba muzeeyi wadde ekikwinyiga naye kisirikire. Naye gwe genda ku Twitter olabe mutabani we olyoka omanyi bwe tubasuza. So mubeere bagumu kubanga be mutya ate bo babatya nnyo. Nkomyewo ku mwaka guno baganda bange, omwaka guno mukulu nnyo kuba bokkiriza Museveni okubafuga emyaka emirala 5. Olende ekibadde emyaka 4 naye damage Museveni gyatukozeeko mu myaka gino gyokka eyinza otutwala emyaka emirala 10 nga tumaze omujjako emyaka emirala 10 okutereeza. Bagambye bukyanga Museveni abba buwanguzi bwaffe nga 14 January 2021 buli lunaku, si buli mwezi si buli wiiki naye buli lunaku babba bilioni 27 ku sente zammwe abawuzi b'omusolo. Ate nga bino ebibalo biva mu ofiisi ya IGG, omukozi waabwe ayinza n'okuba azikendeezaako aleme kulabisa nnyo. 27 billion is what they steal from you. Omugati buli mwaka tufirwa trillion 10. Trillion 10 ze billion eka. Billion mutwalo. Right? Ezo ze tufirwa buli mwaka. Kitegeeza mu myaka 5 Museveni watufugira emyaka 5 tugenda kuba tufiiriddwa trillion 10.